kitwa omukazi okuteekamu abaana abatali babo ebintu biri nakuzizika ebintu biri ebi ekisooka kyekyo kyenkugambye nti inna kaidahunna azim enkwe zaabwe nnene nnyo abakyala Katonda bwatu bwe yabagamba bwe yaboogeraku ekyo kyo ne bw'aba n'eddiini ng'ekoma kuli ne bw'aba mukristaayo atya ng'asiiba mu kyaki bo enkwe zaabwe teri kizenkana bunene kati ekyokulabirako kyekyaleero gwe omukyala n'omanya nti ddala omwana gwe wazadde si wa kafeero naye n'osiba omutima n'owa kafeero omwana ataliwo n'osiba omutima omwana n'aweza myaka 25 naye nga gw'osigala olemeddeko omwana wa kafeero ngawo n'ekyo kimanyi ensonga endala ebaleetera abakazi okubeera nga basiba abasajja abaana they desire cheap popularity okumanyika okuteetaagisa era kyekiri kwono kafeero bamusiba abaana waliwo nga n'abaana bennyini bamanyi ekituufu tebazaalibwayo but because baagala cheap popularity babamanye nti nabo baana be abakyala basaasira eggwanga sheekh tukimanyi buli kimu musobola okukikola be balina amaanyi ago mugayina you can make decisions ez'obulabe nga tetumanyi ne mutusaasire batusaasire omukazi asobola ozaala abaana 5 ewuwo alaniye nga bonna babasajja balala they have that power naye tubasaba batusaasire tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, Wamato Estate Management betulina olunaku olwaleero tutambula nabo okulaba nga ate embeera etambulira bulungi nnyo embeera ey'okulaba nga landlord oba gwe yazimba amayumba go toyisibwa bubi mu duniya nga muntu atalina properties bintu bisobola muyamba nga aba Wamato bwe bali bagamba nti osobola okuba nga ate otuuka ku Wamato ne baba nga tebakuyamba kusololeza ennyumba yo oba ennyumba zo oba apartment zo oba properties zo. Bantu bangi musanze obuzibu abantu tebaagala basasula ne Haji wali wano biba Wamato tambula nabo ate nga ne mubulamu bwa bulijjo tunyumyamuko n'embeera eya bulijjo okulaba nga bintu bitambulira bulungi nnyo. Haji Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi bulungi alhamdulillah. Mungu yebale kukuuma. Amina, Mungu atukuume tumwebaza nnyo nyini ddala. Obulamu bugenda butya? Obulamu bulungi. Mwebaza Allah okutuwa obulamu obulungi n'okutuwangaaza n'okutuwa ku riziki. Okay. Buuza ku batulaba n'akulaba omulundi ogusooka tutandikirawo. Abatulaba abazze nga batulaba ebbanga lyonna n'abatulaba omulundi ogusooka mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya n'eddoboozi Wasa Ibrahim Bakasambe nga ndi director mu company eya Wamato Estates Management Uganda Limited abakola emirimu gy'okusolooza ennyumba z'abapangisa n'okuzimba n'okuddaabiriza ennyumba n'okuzirabirira. Sebo. Okay. Nina ekintu ekinsumbuwa. Sebo. Naye bulijjo mbadde njagala oba oli awo oyinza okumpa ku magezi. Magezi g'osobola okuwa omugagga ayina properties
ng'alina abaana bangi n'akola DNA n'azuula nti abaana abakulidde mu baana b'abamu si babe naye ng'olwedde properties yazigaba oba omugagga eyafa nga properties yazigabira abaana buli mwana n'amuwa ko ne bwe batabanga bangi naye nga DNA bwefuluma ng'omugagga oyo abaana si babe naye nga properties yazigaba omukyalo omulina oba abakyalo balina wabawa ebintu olina omugamba nkuwadde n'abaana bo ne mu buwandiike naye emyaka giyita obanga n'amaanyi gakuwedde ogenda okuzuula nga wagabira ebintu abantu abatali bannyini byo. Omukazi omulinamu abaana basatu si babe namba emu omulinamu baana babiri babo owewaka omulinamu basatu babiri babo. Okay. Ekibuuzo bakati ekintu kya DNA kyatabuse nnyo tulina okuba toki mu abantu ba nnyo Alan. Kati okusooka kwa byonna si kirungi era si kya advisinga omugagga kwata properties n'ozigaba ng'okyali mulamu. Era abakyala abatuuliriza abali eyo babba bammwe temuba blindinga nnyo kutandika bagabira bintu nga bakyali balamu. Kirina obulabe bunene. Haji omu yagenda n'agaba ebyobugagga bye nga mulamu yali amanya agenda kufa n'atafa nakati akyaliwo 20 years ago. Naye bwe yagaba ebyobugagga n'abiwa abaana bw'ataafa n'embeera n'etandika omukuba abaana baagaana omuddiza ebyobugagga ebyo ate ne bagaana omulabirira era n'abeera mu mbeera embi. Kati kyabulabe nnyo gw'omugagga alina properties okeera ku makya n'otandika okugabira abaana ebintu ng'okyali mulamu. First of all abaana oba obalemazza tebagenda kukola ate nga kwebyo ebintu by'olina abaana bandiyongeddeko bwongezi. Kati olaba kati ekya DNA ekyo kyoyogeddeko omaze obbigaba kati ate otandise okukemeekerezebwa ogenze mu DNA ogenze okukizuula nga abantu bowa ebintu si baana bo. Ensobi wagikola olwasooka n'ogaba ebintu ate n'obigabira abantu abaana abatali babo nga tomanyi. Awo wenkubira omulanga wenjagala okuweera abantu bafe amagezi butagaba bintu ng'okyali mulamu. Tudde ku kino eky'okuba ng'omaze okufa. Omugagga yenna ali eyo nga tonnafa. Kola bino wammanga. Ebyobugagga byo byonna bikuŋŋaanye bibeere mu mannya amatuufu, bibeere mu makubo amatuufu nti Alani gwe mugagga oyina apartment ekyanja, oyina apartment e Najera, oyina entinda, oyina bino, oyina farm, oyina biki byonna bibeere nga biri registered mu mannya go. Gather all your properties mu mannya go byonna omanye nti obirina byonna bibeere ku lupapula. Abaana bonna nga tonnafa babeere identified nga tonnafa. In other words, kola kitwandiise ekiraamo. Kati bino ebya DNA engeri gye biriwo bw'oba ofudde nga waleka ekiraamo n'abaana nga bali identified bonna bulungi bali listed mu listi yo ey'ekiraamo oli ne bwava eri ne DNA ng'agijje mu ggulu. Kademu oli ne bwaleeta DNA ng'agijje mu ggulu nga Alani wafa n'oleka listi y'abaana bo n'ebyobugagga ne babigaba okusinziira ku byobugagga bye waleka ne lisiti gye waleka
oli ne bwaleeta DNA nga agijje mu ggulu. We don't consider that. Era nkubira omulanga abantu bonna abayina ebiramu nga omufu yaleka abaana nti ndese abaana bwe bati okusinziira ku bamaama baabwe bampa abaana bano. Temutagala na DNA. Mugabe ebintu nga bwe biri. Muleke ekiraamo ky'omufu kitambule. Ng'abaana si babe. Anti yababalekera. Okutaganjula ennyo DNA bye bizibu bye tusanga. Oba kitegera Alan. Gwe okugenda nga tutaganjula DNA kantu alaba katwala omunene omu. Namulabye nga ganze natwala abaana bange ku DNA nga maama waabwe tamanyi. Oba kusangamu omu nga si wo. Olaba bwandi badde otaganjudde ebintu ebitali necessary kutaganja. Naye ke kaseera abantu bamanye, abantu baleke bamanye. Good. Abantu balina okumanya. Naye oli afudde. Kati kankubulireko ffe mu Busiraamu. Manyi ffe mu Busiraamu tulina solution. Buli kizibu kyonna mu Busiraamu tukirinako solution. N'ekyo tukirinako solution. Obusiraamu tebukkiriza DNA ku bafumbo. Alan olina mukazi we waka muli bafumbo. Abaana bonna bazaalira mu nju eyo babo. Ne bwaba bazadde mu musajja weebweru. Obusiraamu bwakiramula. Ne bwazaala abaana ebweru 10 naye nga mufumbo mu makaago. Abaana bonna basigala babo Alani. Kati nze omukyalo wange zisobola kutaganjula DNA ku bakyala bange. Nga bazadde abaana bonna nga bali mu maka gange. No, I can't do that. Nkundikola bwikuzi Qur'ani egamba ki? Nti abaana bonna omukyala bazaalidde wano babo. Ebya DNA ebyo ebimanyi. Era bonna mbateeka mu kiraamu baana bange. Oba yabazaala wa as long as abazaalidde mu maka gange wali. Yes. Bajja kusiba abaana bange. Omukazi oba bazadde bweru, let them be my children. Sigenda kutaganjula DNA okujjako for visa purposes. Shotegeza for visa purposes. Njagala batwala bweru bagala kukakasa nti banga onsobola okugenda mu DNA because it is a requirement. Ngenda nenjifuna DNA nenjiteekayo for visa purposes. Naye for doubts DNA ya sentemeka etandikira ku 1 and onwards. Kakati emitwalana bakusiba omwana atali wuwo. I don't care. Agambe ki? I don't care. Singa mu baana bo 6 bazulamu omwana omu nga baani abazudde. Nga baani abazudde. Oyinayo ba sister babo olugezigezi. Bagenze ne bakebera batya abaana bo. Abaana omukazi yabazaalira mu maka gange baana bange. Kati obaamu ebyobugagga byo nabo baana bange mbawa. Nze mu maka gange omukyala namuwasa halalan lawfully sitaganjula DNA. And I don't advise anyone to do so. Waliwo gwe nalabe ku TikTok agamba mbu omusajja najjanga asaba abaana ewange ayagala jjambiya. Mutuufu. Mukazi gwange azadde abaana bazaalidde wange. Gojja otya n'otandika okugamba mbu okulayiminga abaana mbu abo abaana omukyala be yagambye omuntu ayinza okujja ewange nti akulayiminga abaana. Nga musajja. Anoonya jjambiya. Okutaganjula DNA kugenda tuleetera ebizibu bingi nnyo. Nate kigenda tutaseera ebizibu bingi nnyo. Tewali bizibu bye mugenda kutaasibwa nabyo. Abaana bangi olina abaana 16 si gugwo. N'oli alina abaana 8 basatu si babe. N'oli alina abaana 5 2 si babe. Out of 100 people, 80 people balina abaana abatali baabwe. 80% bakuza abaana abatali baabwe. Kati ogenda kutaganjula abaana mpaka ddi Alani.
kati soko tunene kino ekiri recent ekyakafeero bakitaganjudde kyaleesebu kugamba kya creatinze peace oba kyayongedde kwongera ku creating harm mu bantu kirina engeri gye kyaleese emirembe gwe mukulaba okukwalani. First of all omusajja tukafeero teyaleka bya bugagga bibakayanya biryawo nti nfiira woni n'okubeera omwana wa kafeero nfune apartment eri nfune ettaka gindi nfune emmotoka egindi n'ebyuma bye byonna babibbalo yafa ebyajjita naye gwe ng'ofiirawo oyagala kubeera mwana wa kafeero ofune ki? Kati results zavuddeyo you are not among them. Okitegeera so kyandibadde kigamba nti abaana mugamba kafeero aleka abaana 18 take all of them take ye bw'aba yaleka ekiraamu mulimu abaana bameka tomanyi kintu kye bayitaho omuntu okusiba mwana Alan teri kintu tomanyi kye bayita kugamba mbu nno nzudde nti bansiba omwana ate kiba kirungi n'ozuula nga bato n'okola ki n'owona ki n'olyoka ogoba omukazi n'addayo n'ofuna omulala naye n'akola kyekimu atasobola naye nkugambye 80% bakazi bazaalira abasajja abatali baana baabwe. Ffe tuli mu properties we see things. Sajja najja nakugamba Haji bwe nfiira wano ebintu byange bino mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti kino kyama kyange n'oyo omwana si wange nga yasirika ate bambi ba Haji mulabye bakyala bana osanga Haji osanga omuntu let me not talk about generalize of Haji bokna osanga omuntu nga sina musiraamu ngali mukazi we ayagala bazaala abaana basatu manya abantu abatali basiraamu tebaagala nnyo baana bangi abaana basatu Mungu n'amuwa abaana basatu nga bawala oba bonna nga balenzi muddwa naga nze to hell nkoyo okuzaala abasawo mu nkomye nga bamukomye ali ne musajja we laba oluvannyuma lw'omukomya Katonda n'aba blessinga ne bagaggawala ne bafuna ebyobugagga omusajja n'atandika okwagala okuzaala abaana abalala. Jjukira abakyala baffe bano ebiseera ebisinga bwe beekomya mu ddwaliro okuzaala tebatugamba bakikolanga bo teboogera kuba tetuyinza kubikkiriza ebyo basajja bangi tebasobola bikkiriza batono abayinza obikkiriza kati omukazi ekyakikola secretly nga bbawe tamanyi laba Mungu lwaba blessing ne bafuna ebyobugagga bingi omusajja atandise okwagala okufuna abaana mbuze mama gundi nga tuzaala abaana abalala yeekomya kyama kye kati n'atyamu naga omusajja ono engeri gy'ayagala abaana sirina kyamugamba ayinza okuzaala abaana ebbali omukazi ng'atandika kufeekinga lubuto ebyo bintu Alan tubirabyeko nnyo nafunye olubuto bw'atandika omugamba nafunye olubuto atandika kwesesemya kwegoga kusesema agera baawe wali awo nga yeegoga nga asesema nga symptom eraga nti yafunye oluki kumbe in actual sense wallahi teyalufunye taluyina. Allahu akbar. Mbuuza wano mu period z'ataakola atya azikweka tosobola mulaba nako ng'ali mu periods nga yamaze okukulimba nti ali lubuto era mwezi mu time ye y'okubeera mu periods alwala nnyo yeerwaza nnyo nga olubuto lundwaziza nnyo luno kumba ali mwezi ennaku zaabwe 3 okanya musaasira musiisiitirira kuleeta byakulya hani sorry akare ebora kuba oludde w'okuddamu okuzaala ndooza kyekyo kumba ali mu periods tayagala omusumbu we bagezi nnyo nti olubuto newe kuba olubuto lukula ludda mu maaso awo nawo bayinawo ki abakolawo science yakugamba olubuto nalus kugamba nafuna eddagala eritalugezza bwe lugejja tujjukira bali abaana bamenya nnyo ng'olubuto lugejja nnyo
kati bandagiridde mumbwa senga yampeereza ene mumbwa ogisiigako terugejja nnyo terumenya oli mulaavu byonna okkiriza buli kyakugamba okkiriza bebi okay ate ekyo kirungi ate ali waliwo atulaba agamba bisoboka okitegeera ate ekyo kirungi bebi wayita emyezi 3 nga yeerwaza nnyo olubuto olusureteninga kuvaamu okitegeera abamu akola bw'ati akubikira nti luvuddemu ku myezi egyo 3 n'okaaba nnyo omusajja wattu abadde ayagala nno omwana n'okaaba nnyo kazi abala ziri assets abala properties ziri z'olina bw'ataluggyaamu abeera nabo bw'atalimba nti aluggyemu abeera nalwo asigala akulimba nti aluyina akola atya mu kuzaala yafunyeeyo dda abantu abagenda omuwa omwana either agenda mugula mu malwaliro oba ayina kapo gye yakolagana nayo efuna olubuto emuguze omwana oyo because there is enough money in your family sente zonna ezeetaagisa okukola ebyo muzirina kati bwansookayo okukola ki anti abala property ne bwansookayo ekiteri mukazi teri muntu abala properties akibala bo always bamanyi omusajja yasooka yagenda okufa baba kazi bamanyi nti omusajja yasookayo omuntu abala properties omuntu ye teyeebalirangako mu kufa mu kusookayo yeebalira ku receiving end yes tasobola kwebalira mu kufa ng'ate abala ne ziri properties omufuta gabana properties kati alina okwesooka ne yeebalira mu bulamu asobole okubeera nga govaawo afune properties ziri era akwata bukwasika sente ng'agenda akugulira mwana mulago oba ng'akugulira mwana somewhere ng'amuleeta agenda mu biseera by'obeera busy sweetheart olubuto olunumye endooza nnaku zituuse ng'agenda mu ddwaliro ogenze mu ddwaliro akubaza nnyo oyinza n'obutagendako mu ddwaliro bansiibudde okumawaka nga mwana nedda tekisoboka naawe bagezi batusinga Qur'ani yaboogerako etyo olowooza Qur'ani yatulabula tugamba inna kaidahunna azim enkwe zaabwe nnene nnyo Omwarabu wakugamba azim ekigambo azim kyekisingayo okubeera ekinene teri kinene kiyenkana kigambo azim ate abasajja bagamba abakazi bafala naye ate awo nga babasukkulumako enkwe zaabwe kwe batudde nnene nnyo teri kizenkana era akubaza ogera akomewo n'okuba n'essimu yala nimwe bali kumusabira twazadde omwana mulenzi naye ng'oggyeko akakodi ako Haji waliwo ekintu ekintawaanya kati nga ggwe olina ssente olina properties osobola okuwa omukyalawo buli kimu kyayagala ne business tugamba omukyala akola kyekireetera omukazi okuteekamu abaana abatali babo nakuzizika ebintu biri ebi ekisooka kyekyo kyenkugambye nti inna kaidahunna azim enkwe zaabwe nnene nnyo abakyala Katonda bwatu bwe yabagamba bwe yaboogerako ekyo kyo ne bw'aba n'eddiini ng'ekoma kuli ne bw'aba mukristaayo atya ng'asiiba mu kyaki bo enkwe zaabwe teri kizenkana bunene naturally bwe batu bwe bali ekyokubiri abakyala baffe tebalina ddiini ku nsonga eyo ne bw'omusanga ng'alina eddiini naye ku kigambo ky'okwefunza omusajja n'ekigambo kya properties wallahi eddiini agiteeka eri ne bw'aba asiiba mu church ne bw'aba asiiba mu muzikiti ebyo ebintu bibiri abakyala byabawangula okwagala ennyo okwefunza babba baabwe okwagala ennyo okwefunza babba baabwe n'okwagala ennyo properties kati ekyokulabirako kyekyaleero gwe omukyala n'omanya nti ddala omwana gwe wazadde si wa kafeero
n'osiba omutima n'owakafeera omwana ataliwe n'osiba omutima omwana n'aweza myaka 25 naye nga gw'osigala olemeddeko omwana w'akafeero nga omu n'ekyo kimanyi naye ng'ate okimanyi musajja wattu talinayo apartment gy'agenda kusiikira eri owakafeero anti ate mwavu gwomuzaalamu kafeero yalina ki linnya kati erinnya ligenda kuyamba ki omwana alitambulako eyo ne bamuwayo ekyokulya no way tebabala bubazi era in fact ebintu biringa bisatu abantu lwaki basiba abaana ekisooka baagala fame baagala nnyo abaana baabwe okubeera nga bazaalibwa mu bantu abali famous okitegera Alan omuntu asobola okubeera fame ng'ali loaded ng'ayina asobola okubeera famous ng'ali loaded ng'ayina sente ng'abo ba celebrities abali mu America, Dubai and where ne wano mpoza abatone nnyo babiri basatu kuba bo twababuuka mu lockdown Sheikh twababuuka tebayina na kye batugamba tekirinaawo kye batugamba Sheikh twababuuka mu lockdown volone gwe nalaba akaabire West Africa naye celebrity omulamba omuntu ali famous osobola okukyataringa wakanyonyi in fact oba n'akanyonyi akako akasobola okurescuinga mu mbeera abawizikidi baba abikoze dda naye wano tetulinaawo Sheikh tetulinaawo bantu bali famous wano with money here people are famous with no money with brokenness bali famous nga tebalina sente kati ffe wano obuzibu bwe tulina abantu basiba abaana ku bantu abali famous fame yokka kyebasooka okutunuulira ate ne tubeera nga bwe nkugambye nti ffe twerimba nti we know that whoever is famous is loaded kyo kituufu omuntu ng'ali famous aba ne ssente naye abaawano bo tebalina kati gwogenda n'omusiba omwana mbu olw'okuba omanya ali famous osuubira ayina ssente naye nga in actual sense talina era nkubulidde tubabuuka tutya twababuukira mu lockdown tubabuuka nga balwadde omuntu wano ali famous tumabuuka nnyo nti gundi ono bw'ati talina na ssente zimutwala India bamusondera $5,000,000 bamusondera 10 awo n'obuuka okitegeera tubabuuka nga bafunye ebizibu oba bya bank oba waliwo ebintu byabwe bawambye oba revenue something like that kuga bintu bingi ebitubuusa kubo kati ne tusigala nga tubala nti bo bali famous with no money gwe mukazi wattu n'ofa nnyo tinjagala kuzaalira Alan kubanga ali famous naye nga in actual sense tali era omwana we talina kyamaanyi kyagenda kufunamu then ensonga endala ebaleetera abakazi okubeera nga basiba abasajja abaana they desire cheap popularity okumanyika okuteetaagisa era kyekiri kwono Kafeero bamusiba abaana waliwo nga n'abaana bennyini bamanyi ekituufu tebazaalibwayo but because baagala cheap popularity babamanye nti nabo baana be popularity yetagenda kuvaamu kantu ending up nga beetadde mu kika ekitali kyabwe naye ng'ebyo byonna biva kubeera nti abakazi babala ebintu ebi ssente oba azifunye oba tazifunye yakusibya omwana gw'omanyi n'okubeera nti tebalina ddiini n'okubeera nti balina enkwe zaabwe ennene tebalina kisa haji bw'abanga omukazi asobola okunoba oba omukazi asobola okukola mukazi munne ekintu ng'omusajja amuzaddemu oba omukazi asobola okukola omusajja ekintu ng'omusajja oyo azadde ebbali omukazi asobola okukola omusajja ekintu
ekyo ng'azadde ebbali. Yes. Oba okukola oyo omukazi gwazaddemu ekintu. Like how? Jangu. Bw'abanga omukyala ow'ewaka asobola okuluma emba ogwa waggulu n'ogwa wansi n'abaako kyakola ku mwana omusajja gwazadde ebbali oluusi nga n'omusajja tamwegaanye. Omusajja yandikoze eki ku mukazi amulimbye abaana sajja n'akizuula. Kubanga omukyala ye kyasinga obutaagala era kye bavumirira ne bagamba nti abasajja sitaani, abasajja kino, abasajja kiriya, omusajja nze tomweyalira n'omwebikka. Naddala ku musajja alina properties, omusajja oyo kuzaala baana bbali. Naye omukyala singa asiba omusajja abaana, omusajja n'akizuula yandikoze eki? Sirabyeko musajja asse mukazi. Sirabyeko musajja agenze w'oyo omusajja yazaala mu mukazi we n'abaako kyamukola. Abasajja either depression yebatta ne bafa. Abasajja age bakogga ng'oli gwe walaba bambi omwami oba yafa n'okufa oyo omusajja omwami yali namulamu mulwadde. Kati soko nnyonnyole amagezi gandibadde ki omusajja bakugesa abaana. Ekisookerwako okuzaala kirungi kubanga osigazaawo. Alan, ekisookerwako abakyala bano tusooke tubeere nnyo bakwano baabwe. Embeera ne bw'ebeeta buseetya singa twasooka ne tubeera bakwano b'abakyala baffe. Byonna tutuula ku mmeeza ne tukkaanya. Kati okugeza mukyala w'omukwano gwo nnyo naye yakola ekintu ekyo n'okimanya n'okitegeera, mutuule ku mmeeza. Yange bayamenyeka. Ogituulako as long as that woman was your friend. Ojjamu lwaki yakola ekintu ekyo. In fact ojja kimanya lwaki yakikola. Bw'onoomala okumanya nti for instance ayinza okuba yakikola yazuula nti sikyalina nkwaso. Yenga omusawo. Bakizuula. Kati let me give you omukyala omu yamanya nti bbaawe tazaala. Naye yali mugezi nnyo nti abakuvaayo eri n'amugamba nti munnange tozaala, yandimubuuzizza wategedde otya. Kati ate n'atayagala musajja ono okwemalako mirembe kuba yalina properties, musajja nga yeetaaga baana naye ng'omusajja talina nkwaso. Yamanya omukyala engeri gye yakitegeera. Unfortunately omukyala n'afuna abaana ebbali. Bwe yafuna abaana ebbali omusajja bino yalwala n'agenda mu Amerika omujjanjaba gyakizuulira nti talina nkwaso. Omusawo n'amubuuza olina abaana bameka nti 3. N'amugamba ayishuwa olina 3 nga tulaba tolina nkwaso. N'avaayo ne results zonna mu Amerika ne proof eraga nti ye tazaala era tazaalangako. Kwe kwata abaana batwala mu DNA. Kati bwe yaleeta abaana n'abatwala mu DNA omanyi n'abasajja friendship ennene ne love ennene ate erina weetukozesa ebintu ebitategeerekeka. Omusajja abaana yaleka baleke mu kikomera kuba after all abaana bamumanyi nga daddy. Kati relationship eri gye yali alina n'abo abaana wadde yakizuula nti si baana be n'obuteerabisa ate mu public nti tazaala. Manya abasajja abasinga tukitya ekyo musajja okugaa nti omuyo nno tazaala, balina ebivumo bye babavuma n'obavuma. Kati abaana yabaleka mu kikomera naye nga bategedde ekituufu, ne yatuula butuuzi na mukazi we yanyiigamu awo naye n'amala n'akita. Kati bw'omala okuzuula ekintu ekyo nti omukazi akusibye abaana abatali babo, gwe ne mukazi wo mwekka mugenda okusolovinga problemu yammwe eyo. Era problemu eba yakwawukana. Bw'oba kyosazeewo omukazi ng'omuta
ng'agenda n'abaana gye yagenda bw'obanga naawe osobola okuzaala walala ng'ofuna naye Alan kankubuulire bonna bangi be tulabye babatadde ate ne bamala ne babazza abaki obusungu kasa buggwawo nga bakomawo mu maka nga balina ekisa n'amu anti omukazi w'omukwano gwo ate omwagala basikyamwagala bangi omuntu aba akuliddemu olukwe naawe tewoba nakuwoza naawe boba nkwe teri mukazi atalina nkwe ku bba naye olaba bo beeryamu enkwe bo nabbo Katonda amuvaamu buvi ezo enkwe oluusi n'ozikola ki n'ozitegeera ani oba omukazi yaani bannange omukazi ye mukazi Alan era ate nabo babuuza fo oba omusajja yaani omusafa abasajja tuli bulungi nnyo tetulina problem naye abakazi be balina problem Alan awulidde ndowooza fe abasajja ogambye tetulina ki fe tetulina problem Alan olaba Katonda yatonda omusajja nga yafoominga omwana naye singa ekintu ekyo Katonda yakiteeka ku mukazi nti yafoominga omwana in other words fe amazzi agaffe bwe gagenda mu mukyala ge gafoominga omwana ge gafoominga either omwana muwala oba mulenzi oba muwala na mulenzi nga balongo fe tuditamininga seksi y'omwana naye singa kyali ku mukazi gwandija bagidde so abantu abasinga basiba abakyala abaami abaana because of those factors. They want to be famous. Baagala okubeera nga bali associated n'abantu abali famous. Baagala properties ate baagala okufuna cheap popularity okumanyiko mulimu abakyala nga bali eyo mu kyalo wallahi gwe yalufunamu yamuzaalamu mwavu gwe yabasibye mwavu kati ate abo baba baagala ki okay kati Alan kubali wane Kampala we bali Alan obwavu buvaalinga n'obugagga buvaalinga wano mu kibuga obugagga gwe tuyita omugagga tulina kwa tumupimira ne mu kyalo gwe bayita omugagga nabo balina kwe bamupimira mu kyalo naye eriyo abagagga baayo eriyo abagagga baayo b'omu kyalo omusanga talina wadde akagaali talina wadde akayumba naye nga ye mugagga w'oku kyalo olwa factors alina amaanyi ku kyalo yasinga amaanyi okitegeera kati olina nasalaga mwana sigenda muwono n'endabika yennyini n'endabika Alan omukazi abeera n'abasajja be babiri n'afuna olubuto mu period y'emu gy'abadde nabo n'agamba Alan yalabika obulungi kamubamba omwana ndabika bweti naga omwana muwadde Alan ekijja kijje yalabika obulungi nze twogeddeko enkwe zaabwe ziri nti zo nnene naye ekikulu kya byonna tufube okulaba nga abakyala betuba nabo twogera nabo yaje nozaala abaana 6 omukazi nakuzaala first born ne second born yes third born ne fourth sibabo okutano omukaga babo kati oyo omusonyi wange ogamba mbuno yali tagenderedde anti kakati kiri bwe kiti abakyala bimanyo bbawa abako nabo ayina omuganzi webbali ng'ona amuzalidde babiri kisoboka ayina omuganzi webbali gwatayinza kuta nga bali wakati kisoboka kenda maaso ng'ayina omuganzi webbali gwatayinza kuta banga lyonna yes gwe bali abakyala era bayiwulira abamu nga yaga ndi mufumbe wa kanegezeeko ndi mufumbe wa waswa nene naka Alani kange baswa yansanga naka Alani kange ne bakaba kaze luvanyuma ne bakaba kaze luvanyuma nabeera nako nanyumirwa obulamu ne ka Alani kati bwabeera ne ka Alani nabeera ne bbawa wewaka nafuna olubuto mu period eyo aguma nakyo nategera nti olubuto Alan yalunfunisizza naye sina bwe ngenda gamba bba wange nafuna olubuto nazaala omwana nakula ng'agumye Alan nga naye amanye eyo ewawaso eriyo omwana wange oba eriyo abaana bange
waliwo omusajja yali ku ndiri ng'afa naye ng'alina abaana ewa neighbor era bwe yali afa ebimu ku bigambo bye yayogera baneemuleka abaana bange abali ewa gundi ne gundi n'aba mentioning amanyi. Ensi yonna egenda okukyusa obwongo bujja obuteeka ku baana abo ng'abaana bafaanana omusajja ono omusiguzi nga tebananake bafaananako eri mu famire gye bakulidde. Kati abakazi nabo bibatabukako baga kino kyo kankisirikire nga kyama mpaka kufa. Bakigambako bamama baabwe abamu teboogerera ddala kuba first of all kiswaza n'omuntu gw'ogenda okigamba agenda kukutunuulira atya oba okitegeera repercussions eziyinza okujja oluvannyuma lw'okukyogera zonna buli omu aba azikutiisa. Kati ne batusiba abaana naye nga ebintu biri bibiri ekisookerwako abaana baleke gye bakulidde balekeeyo. Nze ne bw'oba nsiba I don't care nze nga omuntu I don't care ne bw'oba nsiba bajja kusiba I don't care as long as oli nga bwe nagambye as long as oli mukyala wange abaana obazaaliddeawo tondeetera bizibu nti abaana ba musajja oli mulala. I don't even want to know kuba ate obwo bwe bulabo obusinga naye wenfiira ne mbaleka mu biraamu byange no one will come to claim. Ajuga shafe tujja kuyambako tujja yita mbanyi temutegananga bakebere mu baana abaana nze bwendeka ekiramu nti ndesa abaana bange mukaaga gundi ne gundi khalas temunoonyerezanga kintu beebo bintu byabwe babiri babigabane beebo baana bange. Whoever will come in to claim them ajja kuba ali ku bibye saagala na DNA okujjako nga maama waabwe yagambye nti abaana bano nabazaala eri era mbatutte khalas. Naye nti DNA no nze omukyala oŋŋambye abaana baabo mbaaniriza si babo mbatutte batwale naye si DNA kweraliikiririza abantu bya bwereere no my friend. Mumaba abakyala abakikola kigenderere ennyo n'amaanyi bakigenderera bulungi nga balina bye babiri ala ni muteremu babiri ogamba nga agamba ntono kamuzaalireyo babiri noono babiri ekyo nakyo kiri possible abeere nga yonna gyali basobako yagenze n'akiitinga bambi ne bimusobako esinga okubeera percentage ennene nakulumulwe yavuddeyo naawe ewo najja ne bimusobako kazi watu ne bimusobako nekimuyitirirako okitegeera. Naye kyembuuza obusungu nga babuteeka nnyo ku basajja ng'omusajja azadde ebbali kati omuntu akeera ku makya n'ateeka obusungu ku musajja mbu azadde ebbali abatamanyi bintu bye bitambula. Nze fine nze ng'omuntu saagala kukeera ku makya nti ate nzadde ebbali ndeetedde bakyala bange abaana abava ebbali. No, I don't want that. Era ebimu ku bintu ebiyinza okumpowesa abakyala mpaka ku bana kwavoidinga kuzaala baana bbali. Nti njagala kuzaala nja nga mpoowa omukyala nga tuzaala abaana era nga mukyala wange bakyala bange mbaga nti munnammwe wuuno tugenda nakuzaala freely. Naye nti nzadde omwana ebbali mulese mu baana bange mulese mu bakyala bange owebbali. I hate that. I really don't like that ng'omuntu. Naye ate gwe bbaawo bw'akikola oba bwe kikolebwa kyo oba nga nze nkikoze just in case tekirina ate kujjako nnyo kubanga abasajja batwadvisinga okuzaala mu bakyala ab'enjawulo. Benefits zonna zidda mu ani abadvisinga amadiini ge tusoma gonna gaadvisinga ekintu ekyo n'obuwangwa bwadvisinga ekintu ekyo. Lwaki abaana bano be bakola ekika bw'onoozaala mu mukazi omu
abaana bonna ne batwala obwongo bw'omukyalo oyo. Obwongo oba obwongo omukyala alina obwongo bugazi oba bufunda, naye abaana ne bagenda n'obwongo bw'omukyalo oyo. Akasolo kaba kakayiwa sayidi emu. So tabikako ebbali, onoonyeeko ku bwongo obulala, onoonyeeko ku breed endala, obeere ng'otabulatabulamu mu baana. Alani n'ozaala mu mukazi omu ng'omukazi obwongo bwe bufu, nga talina bwongo. Abaana bonna ne bagenda n'obwongo bw'oyo omukyala. Oba si famire, oba si ekika. Ate abaana ne batwala obwongo bwa kitaabwe. Anti bwe batwala obwongo bwange, ngenda kuwasa omukyala omulala batwale ku bubwe. Ntabule. Oba kitegeera? Bwe batwala obwange nga nange ndi awo tebukola, tebupiikinga. Nga kanoonyeyo ku mukazi minisita, kanoonyeyo ku mukazi akawuntanti, kanoonyeyo ku musawo. Musawo. Tuzaale abaana ntabulemu ku bwongo obwo. Kati omukazi talina chance eyo ate. It is only given to a man. Nti omukyala abaana bazaala tebaba bakika ekyo. Naye omwami abaana bazaala kiba kika kimu. Omukyala ne bwazaala abaana ab'enjawulo era biba bika birala. Naye omukazi okusiba abaana yadde wabakkiriza. Naye era omwana omuzika ku kijja ekitali kiki ekikyamu. Anti Alan, ensonga yange ng'omuntu etegeerekeka. Omukazi bw'ampa omwana nti oyo omwana nno muzadde wano wuwo, I take that. Mpaka ne ku kijja. Tosobola kugamba muno si kirungi okuziika omwana atali wa ku kijja kyaffe nga waliwo zirimbo. Bazikako abantu ab'amawanga ag'enjawulo. There is nothing wrong okuziika omuntu ku kijja ku batamuzaala. There is totally nothing wrong. Tekiriyo nti kirimu obuzibu. Okitegeera. Kati ekyo just bantu kwetereza mu families zaffe. Nakufuna ddiini. Nakulumirirwa. Omukyalo oli eyo okimanyi ofunye olubuto. Oli mufumbo. Olufunye ebbali. Find a way. What? Of solving that problem nga tennagenda wala. Ki ekyakututteyo? Masanyu n'okunyumirwa. Eno teri ssanyu? Lyadde likendedde. Divorce. Sanyu likendeddeyo? Onoonya ssanyu lingi? Divorce. Go back where you came from. Yeri essanyu bwe liba likendedde ogenda kufa. Ate kankuwulireko Alan. Essanyu teririna kukendeera mu bufumbo. It is you to create it. Anti ate musoberangayo mwali. Musobola Alani. Bataata baffe, bamaama baffe, naffe abakyala betuludde nabo. Nzo abakyala bange nebo nga nti agenze leero n'onkubira wano essimu nti wuli agenze. Nyinza n'okufuluma wano nga nziruka tomanya gye nkutte. Agenda wa? Sonyiwa banno naawe baby. Era tukinziramu muga baby togenda. Nenga myaka emeka. Omugamba otya? Muga sonyiwa banno naawe baby toyina gy'olaga. Tosiba busungu naawe ddia. Tosiba busungu naawe honey. Kubanga andekawo lyessanyu lyange. Nenga myaka emeka. Eryo essanyu gw'oli creatinga mu bufumbo. By the time wogamba nti kati nfumbirwa omukyala, nfumbirwa omwami ono, mpasa omukyala ono, ensonga erina kubeera egi, love. Oyina okuba ng'omwagala. Gw'otayagala please muleke. Ogenda kuyisaawo weeks ezi. Ono obeeyo anti. Oba otandika okwendera mu bufumbo. Because you married to someone you don't love. Go Alani, osobola okukyawa omukazi gw'oyagala n'omugoba. You love her. Ate n'omugadde ewammwe. Omukyala gwali eyo osobola okunobewa omusajja gw'oyagala. Baba yasazeewo ng'agenda. Sikukkiriza nga nkwagala. Nkola buli kyetaagisa. Okujjako kiyinza okubanga naye wanfumbirwa tonjagala.
okiraba Alan kati nga bino betula ku social media omuwala bamukoledde embaga ya buwumbi after few months agenze yali tamwagala yatuuka eyo ng'omusajja ameketa amannyo no yali tamwagala ng'alina obusenga obwekusifu n'ameketa amannyo ng'omwadde omwagala era munoonya eddagala omusajja ng'akkuba gwoyinza okukuba gw'oyagala omukazi akwagala omukoona nako oyinza n'okugalula era okola oti ne lukoma mu bbanga because that's your flower. You cannot hit your flower. Babaagala naye nga babakuba. No way. Sajja n'akuba mukazi empi. No way. Ensambagere. No, tamwagala. Ate nga abakazi nabo babamu bagamba musajja abatakuba takwagala. Anti omanyi lwaki? Bwakuba bwati. N'onyiiga. Omwetondera. Ani yeetonda? Omusajja atandika okwetondera omukazi. Kati mukwetondera goleko toli mwana muto tonnawasa mukwetondera ebiyitaawo wakati mukwetonda. That's the sweetest moment. Ng'omaze okunkuba emisambagere emiteke. Mugambye abali eyo abakiyitamu bakimanyi. Omusajja moment gye yeetondera omukazi eyo moment enyuma teri kijenkana. Baby nsonyiwa kale ATM eno soko jayo obutaano. Baby kale nsonyiwa kati kino ekyapa katukikyuse tukiteeke ku naawe. Baby nsonyiwa kati tugendeko okugundi. Ebirabo bibeera wakati awo bimanyi ebyo. Ebyo bimanyi mukunoba nga babaza. Kati ataawo era woolabira omukazi atakwagala. Because that kind of apology and the gifts you give her amubuli ngeri yonna akomawo asobola. Naye bw'okola ebintu ebyo bino kuba biba so sweet n'atadda wallahi abatakwagala. Ako kabonero kalaga nti atanjagala yangowa kuba buli mukyala eyo moment ajagala eya I'm sorry baby sonyiwa banno naawe daddy wakitegeera kubanga sorry temala gajje etyo ejja n'okubudaabuda ejja n'oku-offering ebirabo ejja n'okwenenya gwansinze baby kale nabo bannabadde ki naawe omukyala n'ofu kuba abakyala baagala nnyo bafuula abakyala. They want to feel like they are real women. Mukyala okumufuulira ddala nti ono mukyala mba nina muwaaki kumutwala ng'omukyala aba baby. Baagala obbetondera baagala obbawa obulabo baagala obbabudaabuda baagala baagala obba acceptinga okubakkiriza with their weaknesses. Oba okitegeera baby kino kuba kikoza it's okay let me correct it. Oba okitegeera baby wavudde wakati wazebuli okay let me help you lay the bed. Ngani alayinga bed nze omusajja yavudde waka agenda kukola mu rush nojeno baby murukayo leero ng'eddugala let me take it to the washing bay. N'ogivuga n'ogimutwala ku washing bay n'ogizanga bagikubye rubbing egireeti afumba emyaka gyonna ne bw'oba tomulekedde wadde ekikumi obwo bukkeyakeyo obwo bwe butyo ogenda obukola bonna nga waliwo yakuyamba n'akuteramu olubuto anti awo wekirumira omuzza. Naye ate ebiseera ebisinga obuntu obwo bw'obukola Alani nga keyo giyina bwetyo bambi buli lwaba agenda eri alowooza Alani wange sisobola mukola kintu kino. Gwekimanyi eriyo n'abasajja nga basobola okukiyitinga naye nga tasobola kukiyitinga buli lwaba agenda okukiyitinga alowooza mukazi we n'agamba no I can't do this to my wife. Oh yes, omusajja nga alina obusobozi okukiyitinga buli lwagenda okukiyitinga n'alowooza mukazi we n'agamba no. Men. Yes. Oli yapangisiza omukazi ennyumba n'ateekamu buli kimu. Naye olunaku omukazi lwe yagiyingira ngenda kukola ekino ekintu ngenda kikola mukazi wange. N'ajjako essimu n'akyusa essimu teyaddamu. Because yawuzaga sisobola kukola kintu kino mukazi wange. N'abakazi gye bali. Nga buli lwalowooza bba bagamba no I can't do this to my man. No, women
Yeah. N'abasajja. N'abasajja. Nze abasajja bonna bendabye. Ndabika ndi omu. Atakikola. Yes. Kati mulinga bana kuba nina ne bemmanyinga nina ne bemmanya abalala. Ojemu. Nze nange mwendi. Kati bagenda gamba haji guilty consciousness emukutte. Okitegeera. Kubanga nze bangamba ne senga wange. Nangamba teri musajja. Atalozaako bbali. Gye tuli. Era senga wange yangamba ndabika nze nzekka. Alani gye tuli. Gye tuli. Ng'otuuka eno ogamba no. Gye tuli. Ng'oli contented n'abantu b'olina. Nga teweetaaga. Okujjako era bw'oba ofunyemu okwagala olowooza just to make it official. N'obalempi kino nga if I make it official, what are going to be the repercussions? Nti kati nina abakyala babiri ngenda kuteekako owokusatu. What are the would be repercussions? Bw'ogattagattamu ng'okita. Nga tekigatta. Oba okitegeera. Naye ng'ate era ogattagattamu obalira ku bano b'olinaga ajja kunyiga, ajja kutandika okubeera nga tali happy ng'okita. Waliwo yabadde aŋŋamba. Do you think abakyala abamu okufunira embuto mu maka g'abaami baabwe? It's a revenge oluusi ku baami baba bakoze. Buli mukazi afuna olubuto mu luggya eba mistake. Olw'omwami we. Naye okukiyitinga ekya revenge kibwamu. Buli mukazi afuna olubuto ng'alufunidde mu luggya lwa mwami we eba mistake. Naye revenge ebeera mu kukiyitinga. Ala nyo nankiyitinzeeko nange kamukiyitinga. Alufunidde mu luggya. Era naye aba akiyitinze. Aba akiyitinze naye okufuna olubuto eba mistake luba lwazze nga tategedde. Okujjako olina mukazi wo naye embeera si nnungi. Ate omusajja gw'alina ebbali alina ssente ate amusaba omwana. Abasajja bajooga ggwe. Abeera ne mukazi wo naye n'amusaba omwana. Bannanga bali ku kamera munjuliremu awo nedda naawe. Abasajja abeera ne mukazi wo. Olinga amanyi nti mukazi wo. Yes. N'amusaba omwana. Yes. N'omukazi naye n'asiriwala naga kankuzaalire. Bannange nedda nammwe. It's possible. Nga mukazi wakati wamukuba empeta. Oba wamuwoowa bulungi. Wallahi nga omusiguzi amulabira ddala. Mukyala mufumbo. N'amusaba omwana. Era n'amumuwa. Era n'amumuwa. N'amumuzaalira. Ne basigala nga bakimanyi. Akulidde eyo n'obuyambi omukazi abumuwa buli kimu akimuwa ali eyo gwe okuza. Hospital bill ani agisasula nze. Era nze gwe ow'ebbali omukazi in that case azifuna emirundi ebiri. Enkwe zaabwe nnene nnyo Alani tokeerabira. Ako tokeerabira. Enkwe zaabwe nnene nnyo. Akujjako bill nono n'amujjako bill. Ey'eddwaliro. Kati ebisigadde mu maaso amanyi n'okugamba ebyo mu maaso bindekere. Yaba akugumya gwe side dish abeera eyo ng'akugumya. Okitegeera. Kati ku abakazi ebintu byonna basobola obikola. Ebintu byonna mu bufumbo abakazi basobola obikola. Naye tubasaba abakyala mutusaasire busaasisi. Basaasire baani? Eggwanga. Abakyala basaasire eggwanga Sheikh. Tukimanyi buli kimu musobola okukikola. Be balina amaanyi. Amaanyi ago mugayina. You can make decisions ez'obulabe nga tetumanyi ni mutusaasire. Batusaasire. Omukazi asobola ozaala abaana 5 ewuwo Alani.
nga bonna babasajja balala. They have that power. Naye tubasaba batusaasire. Era nze olaba ng'ebigambo bingamba abeewange nze owewange simubuuza nti olagawa, simubuuza nti ogenda kudda sawa mmeka. I don't check their phones. Ange sicheck ekyo nange Allah ya ne bwakoma simubuuza nti ovaawa, ekigambo kiri eki. Wekuume. Beera muntu mulungi. Bw'omugamba don't do bad manners. Don't do bad manners. Ala nogenda kukola ki? Only that. Beera muntu mulungi. Nange namukwano nga ngagamba. Mpozi n'okutiisatiisa. Nga bw'onookola ekibi nja kimanya. Ako kabatiisa. Kati naakategedde. Era nja kimanya, era akimanyi oyo omusajja ajja kimanya. Nti mbeera buwezi wali ku musaalo. Nze mbeera bubeezi wali ku musaalo n'ensomedde zange. Nensaba Katonda wange kati gugenda okole kyokola. Oba okitegeera. Naye nga tulina kyamaanyi kyogenda kukola omulondo kyogerera wano naye omuntu bamala bakugamba kuba walabo b'oyagala ennyo otyo bemmanyi. N'abagamba akamusikako hajo oyinza okukogga No, one can come in to tell me nti oyo omwana si wuwo okujjako maama we. Omuntu yekka bwe mpa powers okuŋŋamba ekyo ekigambo nenzikiriza ye maama w'omwana nti omanyi munnange ono omwana si wuwo. Oh fine. Kati obyagala kyoyagala mumutwala wa kitaawe oba agira abeera wano. Because after all ate mbasaagala mujja mu banne. Nze wange nakulako nakuzaako omwana kati yatudde senior 6. Naye abaana bange bonna nga bamanyi oyo brother wawe. Bakitegedde juzi nga tulina empapula zetujjuza. Naye omwana ye nga balaba. N'omwana ye takimanyi omuntu. Nga jasi balaba ndagamuntu ziriko amannya amalala. And I heard them nga bamamaringa baga omwana okitegeera. Then I told their mother to make it clear to them. Okitegeera. Kati ekyo kinyinza era okusaba maama waabwe nti omwana ono ngambe si wange naye mugira abeera wano mbanne no problem. Nze Amagu Francis wawakoze otya oba tomukutte ku nkoona. Naye ate era nyinza n'okumugamba engeri ekiriwo kati kindly accept the fact nti we are no more. Mugamba kati engeri y'omwana oyo gyali nti weeri kati tuli ffenna. Gwe nani? Naye n'omukyala. Musaba ne mugamba bikome wange. Kati nga mugamba are you still going to stay here oba ogenda eri? Agenda eri. Kyonna kyasalawo. Nze sikuwa choice ngamba basi kati genda eri. Kati awo obuzibu obujjira kunyiiga nnyo ekintu nga kihappeninze ate nga tosobola kirreversing ate n'onyiiga nnyo n'otandika n'okola bafudde. Manyi basajja bameka business zaabwe zifudde amaanyi gamuwedde buli kimu. Omusajja yali munene bwati bambi nga ina akana ke kamuke kayagala ennyo bwati. Anti kakati ne bamuwa amawulire omusajja yaggwawo. Ala nikankubuulira ekintu kimu kyenjagala okubuulira n'abantu abali eyo mwenna. Ffe Qur'ani gye tusoma nga bwe nagambye erimu ebintu byonna byoyagala okulowoozaako. Katonda yatonda abantu babika bisatu. Ayina be yatonda nga bo bagenda kuzaala baana bawala. Yahabu liman yashau inatha nga bo bagenda kuzaala baana bawala. Katonda n'atonda abalala nga bo bagenda kuzaala baana balenzi. Yahabu liman yashau dhukura nga bagenda kuzaala baana balenzi. Katonda n'atonda abalala nga bagenda kuzaala abalenzi n'abawala. Katonda n'atonda abalala okitegedde oliyo agenda kuzaala bawala bokka balenzi bokka bawala ng'agenda kutabika. Katonda n'atonda abalala kiri mu ntonda ze Allah nga tebagenda kuzaala. Ze groups nnya abatuwuliriza mutuzu kati ffe waffe bataata bange bonna bayina abawala bayina abalenzi bayina abalongo. Ewaffe buli taata
bawala balenzi balongo waliwo ne yabazaala ku myaka 7 abalongo kati n'abawala nabo bazaala abalongo n'abawala ne bato bange n'abazzukulu ensigo yammwe ennungi tegeera wakyaliyo abato kati ekyo bangi ewaffe tebaggwayo abawasa bangi abafumbirwa bangi falhamdulillah ekyo tukyebaza Katonda kati Katonda n'atonda omuntu nga ye tagenda kuzaala nga yakutonda ogenda kubeera aqima ogenda kuba tozaala singa tutegeera ekintu ekyo Alan kyonna ekijja kisobola obutatunyeenya omuntu asobola okubeera nga Mungu yamutonda nga tazaala n'akozesa buli kimu nekigaana Alan nagenda basheek nagenda mapasta nagenda mubasawo bareverand mubasawo nagenda mu buli n'akozesa buli kimu n'akozesa millions and millions of money anoonya mwana naye nga Katonda yamutonda mu eyo group. So tukkirize okutonda kwa Katonda okwo n'okusalawo okwo. Kinsuubira nti buli muntu akkiririza mu Katonda, oba oli mu Kristaayo oba oli musiraamu oba n'abasabinza abamu bayithayo bakkiririza mu Katonda, right? Bakkiriza Katonda naye bamugattako bugasi bintu birala. Kati weesibire mu kisenge kyo gwali mu categories ezo ozaala bawala bokka abalenzi baganye weesibire mu category ogambe nti Katonda nze bw'atyo bwe yasalawo naddala nga yakuwaako gwazaala abalenzi bokka ng'onoonya bawala toleetera bantu bizibu kkiriza weesibire mu kisenge oge Katonda wange nzikirize kino kye wantondera naawe atazaala ate oyo ye mukulu ennyo gw'atazaala Katonda weesibire mu kisenge kyo weebuulirira ogambe nti nze Katonda bw'oti bwantonda nzikiriza. Ogenda kufuna emirembe ku mutima, togenda kuddamu kulookera, ogenda kubeera nga we n'obulamu bwo bweyagala ojja nakukola ebintu ebikola ki ebikutwala mu maaso. Amina. Programu ya Fiboti bwetambula olunaku olwaleero mbadde ne ajja Wasso okuva mu Wamato gye bino bigambo bye binyuma nnyo. Leka nsubire ka feedback nawe abantu b'omu America bankwenyi baŋŋamba oluusi batuludde okuteekera nga naye haji ngaabuze. People so many abantu baagala ebigambo byo. Thank you so much. Abantu bamanyi waliwo oluusi lw'oleeta n'omuntu nengola abantu bamukoowa abeesibako bwesi. Katusabe tuleme kutuuka ku kwesiba ku bantu. Naye totuuka nkusaliko olikwewo abantu. Sebula abantu abatuwuliriza n'abatulaba bannange mwebale nnyo kutuwuliriza. Njagala okutwala omukisa guno leero Alan ate ntumire ku bantu. Njagala okutumira ku mukama wange Rogers yavudde United Kingdom. Papasire kujja kutubuuzaako ku offices zaffe. Era najja ne tunyumyamu atuwookinga buli kagendayo. Njagala okutumirako ku mukama waffe Martin mu United States of America. Naawe nkutumirako nnyo webale kubeera nga emirimu gy'okola ogitambuza wamu ne mukyalawo mwenna tubatumirako. Njagala okutumira era director munnange Moses Wamba mu United Kingdom. Yaddayo bambi. Yaddayo. Kiwalu kimutta. Ng'eriyo n'eri emirimu egimwetaagisa ne very soon ajja kubeera ng'akomawo. Njagala okutwala omukisa guno okutumira ku bakyala bange bombi. Ntumira nnyo nnyini ddala mukyala wange Aisha Semwanga era ntumira ne mukyala wange Farida Naluga. Just know I love you so much, guys. N'abaana bange bonna Firdaus nkutumira webali kusoma bulungi results zaakomewo ng'asomye bulungi. Tumira omuwala wange Buthaina United Kingdom asomera mu Chichester College United Kingdom. Naawe nkutumira nnyo Guma ebintu si byangu ebyokubeera ku mawanga naye Guma osome. Ntumira Halwa Mariam High School. Ntumira Sidra Muntaha Mbogo High School. Ntumira Yasmin ne Yusra abo basomera Makerere College School. N'abaana bange mbatumira ne baganda bange bonna nzikiriza nsimbiyo ntumira abanzaala. Sheikh Abdallah Bakasambe munnaye nkwagala nnyo nkutumira. Atudde Kawempe. Ne maama wange omulungi Nalongo Hanifa Bakasambe naawe nkutumirako ne baganda bange bonna ne bamaama abalala bonna ne bamaama bange bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kale nange luli bodo nga ntumira bwentyo
So for now muse bulungi mweraba. Siramu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.